Kasuku lwaki oli wano nkufuna sente okola mulimu ofune sente bwe bakugamba nti muganda wange bw'ogende wa muhoozi tali ku byantegeerayo na biki byolowooza ovaayo n'ebitaano ogenda oba togenda mba nagenze dda mukama wange na buli muntu yenna akeera enkya n'akuyisaamu eggaali ekyakyogera bwogezi ezo sente ezo nja kuziryanga bwe zinajja sizifunanga ne bwe nfuna we ziri nja kuzinonawo kasi tazibeera nga tezigenda kukyusa ndowooza yange kubanga ekizibu ekiriyo nti eri eba vampire bw'otuuka yeekulumako bwekulumako oyinza okuvaayo ng'otegeera bulala okitegedde naye kyenjagala oleme kuddamu kwewuunya kwogamba nti nno gundi yagenda ewa gundi n'agenda ewa gundi munnange nno mu bantu abamu kuba enkyukakyuka bajja oyo mpulira bamwogera naye bajja avayo n'agamba nagenze nendaba sali musale ye nga tebamuvuma okitegedde bye byabadde bikyankalanya liri puzzle I think okujjako nga mugamba nti nno abaswago bonna balina kubeera nga baavu kyokka nga sente zammwe mumanyi gye ziri okitegedde kati ku ssaawa zino bamala nno okuvumamu n'olyokuga senga naliira ddala sente senga zaaliyo nenzifuna bandinvumye ndi mukufumu kati obulumi ne bukubeerako n'osayininga mu mutima noga bwe nziramu okumanya sente we ziri nja kuzirya banvumire nga buvumi kubanga ne bwe banaazimpa ne bwe bataazimpe salimu ne bwandibadde yampa ebibiri tekimuzina kyekimukyusaako tagenda kufa tagenda kwavuwala talina kyaba ne bwe mbimulekera ne bwe sibimulekera asigalayo omu kati emaaso olubimujjako nja bimujjako abantu be Canada the Amara Girls Initiative nateba kutegekedde olukuŋŋaana oluyitibwa the Global Conference on Girl Child Empowerment olw'omwaka 2025 olugenda okubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu 2025 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard Toronto Ontario M9W 7A era nga lujja kutambulira wansi w'omulamwa ogugamba nti okusitula omwana ow'obuwala olw'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu twegatteko mu nteekateeka eno nga weewandisa n'okufuna ticket ku $6 zokka eza Canada eri abo abagenda okwolesa $4 eri abo abanava mu mawanga ag'ebweru $3 eri ba international student $2 eri abayizi abava mu Canada sako ne $15 ez'abatuuze b'e Canada okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola okuba ku +1-7 oba okyalireko ekibanja kyaffe ku www.theamaragirls.org n'olwekyo mujje tukwatire wamu okusitula omwana ow'obuwala. Table 9 Restaurant tusangibwa Ntinda okumpi ne Najim Mall. Tulina ebika by'emmere ey'enjawulo omuli engwira wamu n'ey'ekinnansi okugeza ekyennyanja, enkoko, ennyama n'ebika ebirala bingi kw'ossa ne platters awamu n'oluwombo. Tuteekateeka breakfast okwonnonga kwe kuli akatogo era Ramadhan eno tubateekeddeteekedde Ramadan special omuli buli kika kya mmere yonna gye weetaaze nga kuliko ne juice omusogolo obulungi. Aba Table 9 Restaurant tukola outside catering ku buli kika kya mukolo ng'embaga, graduations, baby showers, menye kindeke ki. Twesige tukugabulira abagenyi bo ebijjulo eby'enjawulo. Gwatwetaaze tusange Ntinda ku Najim Mall oba tukubireko ku nnamba z'essimu noti 782 59 noti 9 49 oba noti 775 78 59 25 oba noti 765 asatu noti 3 5 Table 9 Restaurant. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Saabazonto Kidomole. Julius, yego Julius Serwanja. Saabazonto Kidomole. Omwani ogusose okutulako naawe. Okujja wano. Yes, okujja wano. Neera gwe gusose twali tutuddeko nga mukyakolera wali wajja wange
nali wuwo wali wange saali wano sijjangako wuwo ye kati awo mwavaawo pozi gundi yavaawo UPRS yavaawo UPRS yaddawa oba Kansange eyo tebalanga bintu byabwe balinga abateetaaga abantu kubanoonya naye nga balabika badda mu Kansange awo gigenda gitya tukola gigenda gitya eno mwebale kukola kifo kirungi omulimu ogusitudde otuleetera okulowooza nti ffe tetukola ye lwaki bino kati bino buli muntu byandibadde ayayanira okutuukamu okubanga alina waakolera ng'ali bwe wati nga taliiko kaati ennyonyi egeyitewo lindako waliwo kimotoka kya kasasiro ekiyitawo leero bana emmotoka nga ziriguliddewo onosobola okakaeditinga mwako twanguwe enkuba ejja kati saawa eno enkuba etonnya wabweru naye tuli wano munda soka obuuze ku bantu abatulaba abalabi ba Kasuku Life balamusizaako nnyo mwebale nnyo mwebali eddala okumwagala mumujja nowala ali musajja munaku mumufudde ekyenjawulo mumuwaniridde mumuleze YouTube yansanga sikyali munaku abanda nga ntandika amawulire be basobola nti Kasuku yali munaku nakulaba nga ndi ku red paper ewandaba nga nzija okulaba ndawusi vaawo ogenda ku red paper wasooka ku star wasooka ku red paper nasooka ku red paper kati osaakulaba nze nandisa okulaba nga tuli ku star tuli mu ngalo za ddiini pozi ku star nawe waliyo naliwo nina bukaseti nabuteepu obwo butini nadde eggolo nina byenkebera nembulaba ngenda kubutwala ku UBC babunzigireko babunteere ku weesobola obuteeka ku gundi buberewo abaana n'abazzukulu n'abandi awo betunaa tucelebrating emyaka oba 5 oba 10 ejja Kasuku Live ndowooza nange nzireyo nsabe ku content baba banampaako ndabe ku bulimi n'obulunzi bwe nakolanga ku star embeera teyali nnyangu mukama atujje wala okubeera nti tuli wano tena wootuuka noga nti ninako abandabiddeko okujja mu mulimu kati gwe bwolina bakulabiddeko ozayo akatambi nojjukira nga naawe olina boolabirako okujja ng'ebintu obigatta tebigatta kino kinyiggana olira naye weetuli abantu senga amanya amawulire gano okutuuka wootuukira olyoga nti kati oyo Kasuku anti byoba oyiseemu anti ekyenjawulo nti buli agalimu yajja tanonyeemu ssente buli agalimu abazze nga zze kumulaba bulabi senga nfuna nze nja kukola era n'owulira abeegoba olw'omusaano bali ku kyoba bw'omala okugunywereramu lw'omanya nti nabo baali batuufu be baatuuka ne bafuna kye baali otuuka nuga kati nawo kyekiddako okundaba bandaba naye akasente okukaddiwa nkaddiwa ensembala mu birala kati nzizaako ki ng'olwokuze omeze kiri kyotera okugamba mohe ebyoya mohe kati awo abantu bwe tubagambira nti subscribe share like view olinaga Kasuku mwagala likes and views ati mwe muva sente mukwano kati oyagala tukole tutya okitegeera anyway you've been in the news for so many reasons basoka ekirungi babyogerera Kasuku Live wano kati kyekirungi kyokuba nti erozze Junior yasooka otugamba nti waliyo ewassale era ne babawa ssente then netufubutuka actually obuzibu bwonna we bwatandikira producer wo eyali producer wo nankubirako nanga Kasuku ebintu Junior byayogera bituufu nemuga simanyi ndowooza nakubira Junior nakubira ne Toby ne bamuga nti abasajja bakola ki bafuna wayitawo ebbanga in fact n'entambiko yanyiigira simanyi oba yagamba yanyiiga yagamba nti bannaye omusajja yagenda ate n'afuna ssente ate nga tuli ffenna mu struggle tukola ne mugamba omusajja wamubuuzizzaako nti nafunye assurance Junior yankakasizza oba okitegeera ne tufubutukaawo twagenda okuddamu olaba nga channel egenze to and fro back and forth wabiwudu twabirimu ffenna ono ayogera kino oli ayogera kino nedda kino kyekituufu n'osirika twagenda okuddamu olaba Shani ng'ali wano ng'agamba
chano yagina era naga nti kyogamba nti oyagala kusiba gamba nti ojja kusiba ye kati eyo ye story gye twagala yonna kuba tetuwuliranga ku saidi yo lwakuba nti oliawo sijjangako wano naye kituufu nali wa Saimo neŋŋamba nti ŋŋenda kusiba omuntu yenna gwe nalaba ku channel eyali bya bizonto. Lwaki nti nalina obulumi nti Kasuku live erina videos meka zitwakateekayo kankebere wano ndabe bizonto nga channel yalina videos 3,300 ku videos 3,300 kuliko 10,200 nga za pen zili scripted kati wandyetaaze ensi ne bwoba ovudde mu nsi emirimu gyo gisigale kati nebuuza ani oyo yakera enkya n'asiimuula channel eyo n'agitwala nga gwe nali ndowooza nti yagirina nga yagamba takola ki si yagirina nsirina yali yagambako nti si yagirina kati era omutima gwange okukakkana nga mulabye nga akkiriza nti yagirina luli ekyangambisanga nti nja kusiba omuntu alina channel nali simanya agirina okitegedde ngate noono naye agamba nti si yagirina naye agamba si yagirina kati nga ngamba ani agirina eyagitwala kasa nazuula nti yagirina nali sikyalina nsonga egambisa nti ngenda kusiba omuntu why Shani agirinako entuuyo Shani nkoze naye ebbanga Shani bw'atwala channel abatantutteeko mutwe kitegedde awo mba muleka akole kyankolako ekibi senga yangamba nti ng'omubbi bwabba essimu n'akugiramu layini n'agikuwa bw'ogenda nga oluusi tonyiiga nnyo ogamba wakiri omusajja ampadde layini contacts mobile money nja bifuna senga content oyo yali amumpadde n'asigalayo nga munziriza n'amudownloadinga n'amumpa ne bwe nti mpa sente zimudownloadinga nandizimuwadde n'amudownloadinga n'amumpa ne museeno oba ne mutereka kyandinkoze bulungi nnyo era ndibadde sina buzibu kati for now emboozi ya channel kati twagikola ki twagivaako ne tukola endala Bizonto comedy era atugoberera jja waliyo omu akyabuze nga tamanyi nti nno tulina ki eri baali bagiyita batya baali bagiyita Bizonto comedy ne yagikyusa erinnya yes kati nze omanyi bwoba ne channel oba subscriber nti omanya ng'eriko change nti bagikyusiza erinnya bagikozeho olaba ne reposti nze era ndaba ndina faani waabwe ngoberera kye bakola siina mutawaana kasa namanya nti yagirina nenkola ki nenkita lwakuba nti ebintu bino olumu bibaamu obuzibu ate mmwe mutudisappointinga naddala gwe Kasuku nja kukusongamu olunaku junior lwe yakutabukira wano ng'agamba nti okyaza abantu ne bamuvuma n'omala n'omukubira n'ajja n'akola yali si mutuufu 100 naye yalinako percentage entuufu nti mmwe ng'abantu ffe abali mu mulimu guno tulinamuko ekintu kye tuluuzinga kyokka nga tulemeddwa okumanya nti guno omulimu leero weeguli naye gukula tugenda tuuka ekiseera nga buli muntu addukidde eno gye tuli kati Kasuku oli omu ku bantu bempa ekitiibwa mu kino Saimo Zanero Faruku ojja kutunuulira nga enkola y'abantu abo bo bakkiriza nti guno mulimu ne bateekamu professionalism kakati kyetubuzaamu ekirala kusaamuko kabwa Sseruganda nti omuntu andeetedde story eno naye ya lutalo ono bw'amuddamu lugenda kuggwera eno lwaki siruzikiriza nga siruliddeemu views nga tero najja nabaddeko awo kojja kitonsando za simwogeddeeko bitajja kunyiiga omuntu nampeereza message ngagala mukube nagimpeereza nampa n'obukakafu bwonna naye nga luno lusobola okuggwa nti lutugenze mu media nenkubira kojja kitonsando nemugamba waliwo kano na kano katereeze kaveewo ono akulwana talina kyali mutono nnyo bw'ati ne musobola okukimala ne kivaawo kati Kasuku kyotalina
okitegedde nti gwe bwe nakkubirako essimu nga nkwebuuzaako nti abasajja abannumba ng'obusungu bungi nga Shalom agambye ng'enda efiire mu musenyu ogwokya genda mugeyeena osiranire eyo emagombe neŋŋamba Shalom gwe sirabangako Shalom gwe siinaako lutalo lwaki ansabira ekyo nga Junior munyiivu nnyo neŋŋamba busunga bungi neŋŋamba kankubire ku kasoko nenkukubira byewaŋŋamba obijjukira nti olutalo simanyi gye luva naye lunene kati awo nenzikakka nemmanya nti oba oli awo si lwa bulijjo luteeka okuba lulina gye luva ne gye lulaga naye newe tusobola okukola wano naye bw'oba oyagala kukiryalinga kkubo ebiseera ebisinga you refer what to kati senga kasuku wankubirirawo noŋŋamba jangu enkya ekitegedde newulira saidi yange oba olira tetwandituuse n'eno anyway kweno story yammwe yes anti kati story yammwe ekizibu kye nagiinamu yali bweti omanyi ekirungi gwe tubadde twogera story eyo nze Junior bw'asooka ogyogerako Junior bwe yagyogerako it was just a by the way mu conversation ye naga nti bagamba nti bizonto byakoze eki byagenze nakirabeera era saanyigira teyali main topic si kye yaliko kati it was something we could let go yes because there have been stories of you've eaten kati ne tufubutukawaawo ani yaddakaawo gundi ankubira yani Shani bwankubira era ne byetwayogera byonna byakomaawo okitegeera kubanze beyambuuza nambuuza nti kituufu kino beki kyabaddewo namuga simanyi Junior yeyakikoze eki yeyakyogedde essimu ebintu ebyo byapikinga steam Tobi nankubira nanga akasuku njagala kujja kukola ki interview bwajja okukola interview ebyaliwaawo obimanyi okitegeera nemmanya nti kati you have been catered for oba okitegeera kati ate nagenda okuddamu olaba because Shani yansaba interview eyo okumala ebbanga neŋŋaana waliwo ne wenakkubirako ku Sunday ekiro nga mbadde ku ssimu naye for almost 2 hours n'ateekako muganda we nga bagamba wagenda oba paka wa maama we nga kati ate wa maama we wali okimyeyo kibi kiwololo in fact at that time okutuuka awo nga agamba nti gwe wali omugambye nti nze nagambye oba ngenda kwogerako oba ye yakoze interview something like that nemuga nti ebyo ebyogerwa sibimanyi and I think I called you to that effect awo nawona twali mu background nkujjira okutuusa wakola interview wa Seimo kasita wagamba olina bye wayogera eyo ye bwe yajja nayo n'obusungu bwe n'otuuka ogamba nti ayina channel ngenda musiba kati naŋŋamba nti kasuku maze ebbanga nga njagala okwogera tompa mukisa n'ate omusajja ye eri akola ki ne mugamba nti ate wali buzibu kola ki jangu kati awo muganda wange nakola musango ki kasuku wali ogenzeko wasali musale sigendangayokko abayimbi bagenda wa abayimbi abagenda eno emutundwe babagenzeewo ku gundi ku federation wani eyo hoteri omukyala bamuyitaani omukyala simumanyi I have forgotten her name naye nga akola ngaani simanyi saagala kulimba kati wali owuliddeko abantu aboogera ku mukyala wa Salimusale kyangu obaawo nti oba oliawo wali oddiru nawolina nti yeyagikutudde nali mbawuliddeko abamiitinga Salimusale n'abamiitinga Mukasale baliwo abakutula ddiiru okusinga mukyala we abamiitinga mukyala we njeka tukole shene nga tugikolera ku ssimu kati gwe oli professional journalist njagala okwata essimu njagala okwata essimu yeeyo Shani mukwano gwo omanyi bino ebintu ebimu tusirika njagala okwata essimu eyo Shani mukwano gwo omukubire tomulaga nti oli kumpewo omubuuze wamiitingako mukasali musale kiseera ki kyenjagala ofune akikugambe
kubanga enosolo yonna egenza okuvaayo ng'oli ya miitinga omukyalo oyo ate era naŋŋamba ekituufu namanya nene ndowooza nti kirina amakulu gaakyo nagalaba luvannyuma tikyalimu ebizibu byakyo naye bw'obanga nawe okkiriza nti ddiiro ezisinga ezikutulirwa eri kati gwe kikola awo kikole omubuuzi nga tamanyi nti oli kumpewo kati ati awo nja kuba nkoze kikyamu kubanga ate banaabiraba nga twogera mbeera nina omukubira ne mumugamba nti tuli kumpewo akkirize nekimubuuza bw'omubuuliza kumpewo anakkiriza nti kati awo wewava obuzibu tajja kukkiriza kyokka senga abadde okisobola kyekyandibadde kikuwa amakulu nti ye yali amitinzeko ku Mukasa ali musale ng'amutwalayo yaani ye muganda we oli gwe yali naye ku ssimu kubanga gyakola kati wano bwe lukya omuvubuka ono nabaga nti yagenze n'amiitinga omuntu n'akubuulira nti ekyamiitinsizaayo baga nti bye tukola ku Kasuku Live si birungi okitegedde ono atalabika mu kamera baba bamwetaazaaki baba bagenda muyita ddi era ani amumanyi nti gyali bwe tumuyita asobola okukyusa kontenti ali ku channel ono mutabani we kati leka tukifune beetuti Saabazonto so Shan ya meetingako mukyala wa Sale because with the discussions I had with him is esimu ezakubwanga to and fro yandaga nti family yaye balina akakwate ku lutalo olwaleeta gavumenti eno era nanga nti muganda we oyo omulenzi akola ne Sale so brother we yamutwala ne bamiitinga ng'ekiba miitingisa ne mukyala wa Sale content wammwe wakiwulirako mbadde sikiwulirangako mpulira kipya leero kyekyo so najja n'akugamba nti twaba meetinze ku kya content mukujja yaŋŋamba tugenda muganda wange badde saaka ku involvinga mu mannya gaabwe togateeka nti muganda wange yaŋŋambye nti tugenda nti Mukasale si musanyufu ne content waffe era ayagala kunsisinkana nze nga producer nemugamba mwe mumanyi lwaki abeera meetinga producer kyesimanyi nene nkirekaawo era naavaayo ne mubuuza mwamiitinzeewa nti Lweza konzoke bibadde bitya tyamponinze ne musuubiza tujja kukola ki kukyusaamu konzoke ne tukirekaawo kakati lwensonga laki neebuuza bw'oba ogamba nti nno nze nkuliddemu olukwe gwe content wa struggle aliwo lwaki omujjako nossaako owa entertainment leero yamujjako oli gw'obadde ogamba yenna bw'avaako okwo kuba kubuuza ki okitegedde kyentegeeza lwakuba nkoze bubi senga okubyawo essimu essimu nsobola ogikuba naye nina omugamba nti tuli live kubanga kyesimanyi nti bw'anaamanya nti tuli live tagenda kukkiriza tajja kuwa kituufu kati awo kawe wajja ova obuzibu but for him he says nti mmwe be mwagenda ewa Sale temwamugamba era agamba ndowooza yakyogera naga nti mwagenda emirundi ng'ebiri oba esatu oba eno naye nga emirundi gyonna mugyegaana okuggyako abantu okubeerawo nti asobola okubeerawo obwongo ne buvaako ekyamazima omusajja Dr. Tiki yasooka okwogera kyali kituufu simanyi kikyamuwoza bwongo nadda nga atanvuma Dr. T enamulabe wa Zube anti waki Dr. T yali akuvuma bali abaana be waŋŋamba bakola video ngaaga nti gwe omuloga kati obusuubu bwe bwava najja nagali kati kankyuse
okitegeera Kasuku kati challenge weva okay nze choka kimu kyemmanyi nti you know if someone says Kidomole musajja mulungi nnyo biki ntera nnyo kigamba abantu nti nze omuntu bwabeera kyali wange ne betwawukana bemma nayogera nti Kidomole musajja mulungi I can't be the same man standing nti ate Kidomole musajja mubi nnyo awo mbeera ngenze kugwa nakyo oba okitegeera kati awe waava obuzibu kuba nze era actually wali woogambidde nze Tobi yankubira naŋŋamba Kasuku omusajja abadde andoga abadde biki okitegeera naŋŋamba ŋŋenda kujjaawo tukole interview endala ne mugamba tekijja soboka because kati ate twali tugenda mu kwekuba ndobo tosobola kubeera nga gwe muntu yomu yajja n'otugamba abasajja bawamba ne bakola ki ne babatwala by force ate kati omu gwe ogamba nti abasajja be bagendayo ku lwabwe okitegeera anyway kati byonna biri awo nti nze muli nange ebintu bino bwe tusirika waliwo abantu abatafunamu kyakuyiga ate nga twandibadde tuyigiramu nti saga bwejja negwa Kasuku ono ayigiramu nange njigiramu n'omulala ayigiramu nti tujja nga tufuna okuyiga okwenjawulo nkugamba kino nga ntya Katonda okwebaka ku maama wange Shani yali amitinze ku mukazi wa Sali Musale ng'ali ye Kanaani ne muganda we ng'agamba amumitinga ku lwa gurupu ya Bizondo okitegedde ali ya before mbu mukakanye obusungu tukakanye ku busungu naye nga ye gwe bayita okusisinkana mu Sali Musale bamulabawa ne be batukwata teyakwatibwa ye yabula takwatibwangako ye yabula ne tutamuwaayo era tebamukwata ne bwe tuba tutambula ebiseera bisinga nga ngamba ono yasigaleyo ebbali tusigazeyoko omuntu omu mu background okitegedde analabira ebintu from behind nga gwogamba nti nno anaagamba nti babatutte wano babakutte endaba okitegedde kati omuntu baagamba nti Shan was behind your arrest aba mutuufu sijja kimuteekako kuba bw'oba ogamba nti yamumiitingako n'amuwa assurances kino kyaliwo nga batukwata dda kino kiriwo like last year ekyokumumiitinga kya last year tekiweza bbanga ddene okay kati mu kwebuuzaawo era saakitwalanga kikulu nkigattagatta kati nga omuntu ono okuva yamiitinga omukyalo oli ebintu byafuuka bwe biti ne bwe biti ne bwe biti kati obadde okimanyi nti nno twagenda okuva bino bigenza okubaawo nga Shan yasasula emisaala gya Bizondo nga yabasasula si ffe kyano ebadde yawambibwa emyezi 2 emabega before this era nga akawunti egendako sente baagikyusa naye nga kyenwana nakyo kuga nti ebintu bino mbikuulinze ntya nga tetugenze mu mawulire ne tubeerawo najjayo sente ng'asasulako muwala ono gwakola yekka gwabadde asasulako ngamba bali tafuna kali akalenzi yakawaayokko omwezi ne bwokakubira nako n'okabuuza kati nga kyenwanako ngamba nti ekintu kino kikonteininze ntya Shani ampe chano nzireyo ebintu mbizze mu mbeera senga nfuna chano sijja kipapira nti no mpa chano bwe nakikola tujja kikolera mu busungu ffenna tugifiirwe nina kikwata mpola mpola ng'ovuga emmotoka n'ogende wa Muzeeyi Magala n'okola n'ogyeyo content n'omusaako naye nga togenda funa sente ng'okimanyi nti nno simanyi zivaayo simanyi bwe zigenda kujja nga zize nga yabasasula emyezi egi naye ng'otambulira nti maybe one day nga nkyabalangama nti ngenda mukwasaganya ntya muggyeko kyano nti kiri kyagamba ogende wa maama we nti bwe nali ntandika okukola nabo n'omuwala nagende wa taata we kubanga baali bali mu buvunaanyizibwa bw'abazadde baabwe nze ogende wa maama we nagenda mugamba nti ngenda kukola ne mutabani wo naye emirimu gye tukola giri bwegiti ne bwegiti ne bwegiti twali tugenda kukuba okitegedde nga omuzadde omu ajjaganza omwana netagenda mu ebyo amugaane ng'omwetaaga omuwala namubuuza oli mufumbo nedda ani akwinako obuvunaanyizibwa nti taata wange tugendeyo njogere naye neŋŋende wa taata we nemuga tukola ekiro
byetukola bifaanagana bwe biti ne bwe biti ngenda kukola ne muwalawo sente agenda kufuna bwe ziti era nga ne baba zeongezaako mbagamba abazadde kilweme ku lunaku lumu bagambe nti nno omusajja akozesa abaana baffe nga tabasasula sente kubanga nawe kasukuba okolesa omuntu ono ng'omujja mbazadde be kyabuvunaanyizibwa okwogera n'omuzadde era nga mmanyi nti bwe nfuna obutakkaanya n'omwana ono muzadde we kubanga nayogera naye nga ntandika kwe kuddayo era mu kuddayo nga kyembala kimu nti senga nfuna maama wasobola omukkirizisa okumpa logins era awo we yazimpeera ate era nampanfu after n'alyoka mpa entuufu ng'oluvannyuma ate recovery mail yo n'agisigaza okitegedde kati wekyali naye nkugamba nti emyezi 2 so kati bino byagamba nti wayita meeting n'ogamba abakozi baddemu basabe emirimu biki si bituufu tekyali kyakwe bwe mmala okukyusa okufuna kyano lwenjifuna bwe nti tukyusa password okitegedde naye olwo nga kyetuliko kirala ngamba baali atabuse olwaki nti akola tafuna sente ate ng'amanyi sente zivaayo okitegedde kati nga nze ng'omuntu nga wendi naye nga ngamba nja kihandolinga kijja kuggwa nga mbuuza naye ddi kati ng'oyo atabuse kati bwe tumaliriza awo nga maze okufuna kwe kugamba mumanyi meeting gye nayite agamba bweti tugende tuwummule wiiki egi twetereeze tulina ekitali kituufu bwe tumala okwetereeza in 1 week's time ali wiringi ng'akyasobola okukola akomewo akole awulira nti nno tajja kusobola tadda kubanga olwo nga tulina obukundi bubiri nga Shani ne Anna bali babiri abasigadde tuli eno babiri nze nembabaali nga kali akato kali makkati kasajja katuwe kati okitegedde kwegamba nti tugende anaawulira nga asobola okuddamu okukola after 1 week mujje tuddemu tukole awulira tasobola kukola after 1 week akole ki abireke tetugenda kubeera mu bulamu bwakola ki bwakubeera awo tugenda kukola tutya leero tenekyagala kukola tutya era Yeshante yanyega kigambo omuwala ye yaweereza message ku group n'agamba sijja kusobola kudda oluvannyuma lwa meeting gye twabaddemu kubanga ekyo twakikolera mu ki mu meeting emessage ngiina wano ekendezaako esi osobola okugisoma. Hello boss, good afternoon. I'm sending this because you had told us to go and think about our work after we decide and write to you whether we are coming back or not. Kitegeeza kiri kyoyogadde kituufu. Kati kino ekya right to you tekyalimu sina gwe nagamba kuwandiika naye ekiyampeereza kati yaweereza message 2 yaweereza eno n'aweereza ne ku group eyabizonto kati ate yo ndala yo teri bweti. I'm very sorry for delaying to write, for I hoped I would come and talk to you physically. Kept on waiting for the time you come with Noah because it has my stuff, but they always told me it's not the one you go with. Seeing time going, I decided to just use a message saying that I'm not going to come back. Thank you so much for allowing me to work with you and for everything you have done for me. I'm grateful and I will always be. I'm also sorry where I wronged you, Mkamanga and Sawakunsonyiwa. You'll always be my boss and my director. Stay blessed, have a nice time. Abantu bakatemba waki ebitu ekigambo director ekyo bakyagala nnyo. Sikyagala sina gwe nali kitumye kikozesa. Kuba kwagala kusuuta muntu bamufuneko byagala. So kati meeting bwe wagiyita omuwala ye yagamba tadda. Shani ye teyayogera. Kye nafuna kyali kimu nti yagambye nti tankubiranga essimu tampeerezanga ne message. Kubanga for context omuntu ali eri ngenda gatta ekyoli n'ekyono Shani y'obusungu bwe bwali buva and I don't know if the interview we did he talked about it
ye yali agamba nti mwe mwagenda ne mufuna ssente ne mutamugamba kati bembuildinga wano engeri gye kijjamu ye ya meetinga mukyala wa Sale nga bw'ogamba kati ye n'ayogera kati ye ndowooza ekimuluma ate mmwe kuba nti mwagenda eri n'ababuuza ne mugaana okwogera nti mwagenda ne mutamugamba ndowooza ne mumulyako ssente according to what he says, but of course that brings us to the bigger question. Ewa Sale mwagendayo? Ewa Sale batutwalayo. Babatwalayo omulundi gumu. Story Toby gye yatuwa nga babawambi. Yes. Kati in fact olaba akavidiyo akatambuzibwawo oluvannyuma kakwatibwa ku luli kubanga bwe tutuuka batuuza mu kayumba we bati bamala batugamba mukkirire buli omuntu akwata akatebeke wano mukkirire wali mumusange wali buli muntu akwata akatebe afuluma ako kavidiyo lekakwatibwa bwaba waliyo alina akalala akaleete keeko kebakwata nze akavidiyo ako Toby akampeereza ng'ennaku z'omwezi mu gwa 7 ako kennyini kogamba akampeereza mu gwa 7 nga ngamba akavidiyo kaakano mu gwa 7 kati ye yaze nti nno twabaddeyo mube mu gwa 9 wano ondaga mu gwa 9 kati ekizibu ekyaliwo oba eno date ino 13 July 2024 13 July kaka ndo yakampeereza n'akatereka akavidiyo ke kafuuka ekyokulwanyisa kyejibujja ekikulu nti bino byonna bye tulimu leero bya omuntu ajja kugamba nti byakwewolereza tebikyayina makulu kati tuconcentratinga ku kukola nti nze nga sinnaggulawo channel mpya nasooka nenjogera ne muganda wa Shani ne mugamba Shani bw'aba yalina channel mugamba ambuulire ssente z'ayagala nzimuwe ampe channel yange nkole ekyo twakyogerako ku ssimu era nze omu kubagamba nti tandika channel y'empya naye nga ekikyannuma kya content oli aliko nenga akansooka engezeko ndebe nti mufuna nenkubira muganda in fact ye yankubira nangamba tu meeting nina recording za namu recordinganga kubanga nali ntuuseewaawo ne meeting gye nalimu ne maama we nayo nagirecordinga sijja kyegaana njirina yonna era ne maama we kwolwo lwamanya nti Shani ya meetingako ku Mukasale naga naye muganda nge yantwalayo nenze we nalaba nga byali musibitegeera nenvaayo saddayo nenkirekaawo era kyembadde nkugambira omukubira abakugamba nti saagenda mbadde nja forcing playing eddoboozi ya maama we kyesaagalira ddala kubanga mukyala mukulu muwe ekitiibwa kati bino olwaleero nja kukubuuza kibuuzo nti Kasuku nga Salimu Sale togendangayo ng'akwetaaga takufuna anfuna alina wayinza okulemwa okujja tekisoboka nze si gwe nsoose okutwalibwako nze nali nvugiddwako nengenda okwekanga ndi mbuya munda eyo navugibwako nenyingizibwa mu kololo eyo sobola nakuga nti nayita wano na wano nkugamba ikyuli lwafuna emmotoka ya drone lwe bagimuwa baali bantutte era bagimuwa ndaba egondi ewa drone gye bamukubiramu amasasi ewa gondi ewa CDF naliwo bwenti okitegedde naye nga n'okutuuka nali mpitiddwa kuweebwa nze ebiseera bisinga bampitira mikolo nene embaga yange njagala nkolemu nina bakuterako deposit ogenda okutuuka ogenda okusasulira ne bakusenaawo kati toyina bwoyinza kuŋŋamba era sigenda kweyama wano mu maaso ga kamera nti ngenda kujjanga netonde buli lwe banaagamba nti bamulabye wa muhoozi nze nfudde bannaye mpoze kubanga sirina kye ngenda kugamba nti nno ndi immune sijja kutuuka kati kino nkugamba leero ne bwe bankubira bukubizi nti nkwetaaga wano nga Sale yankubidde ngenda okitegedde yenna asobola okunkubira nja kugendangayo kubanga byawukanamu Shalom okubeera wali nga bagamba full figure oba omuntu omulala yavunaana Shalom
nejawukanamu n'okugamba Shalom versus State. Yes. Byawukanira ddala wane eno bw'oba obiwulira ng'oli ku ssimu yo okomentinga owulira nga kya bulijjo naye lw'omanya nti kizitowera ddala nga bakututtemu ekyo lw'omanya nti kizito kati bwe maaso olw'okikkakkanya nga sinnatuuka awo nja kikola okitegedde. Ekyokubiri, omuntu bw'aba akuvunaana kulya ssente za salimusale nga kyekimuluma zirina buzibu ki? Kankubuuza awo wembadde nzija kubanga mbadde nyakubuuza saazirya naye bw'azimpa nzirya ani mbadde nyakubuuza nti is there a problem with you meeting General Sale? era sina na nsonga lwaki neegaana okumumiitinga nga mumiitinze mu mirembe sina nsonga era sisobola kubeerawo ko lunaku ng'agenda kumiitinga kubanga bw'aba miitinga tansazisawo kye saagala nze sisobola keera nkya nempagira President Museveni simwagala saagala Museveni sisobola keera nkya nompa ssente zakuwaana Museveni nenkukolera omulimu gwo okitegedde naye nali nkoleddeko Ministry ya Health nali nkoleddeko URA nkoledde ku bitongole bya gavumenti naye nga kyenkola kiyamba Uganda okitegedde bwe mbanga so twawule Uganda ne Museveni ati kati kidomolo oli wankyukakyuka ye kati oli yali agamba nti bw'oba oli wankyukakyuka waaki okkiriza ekisooka omumiitinga Sale ekyokubiri waaki ofuna ssente ze kakati nze nga nze Julius Serwanja nina maanyi ki agagamba nti Sale sigenda kujja nze nali ne Reyini era nga binaaterawo okujja omuntu n'atubuuza wali ku Comedy Store nga nalweyisa akuyisa ogenda ne mugamba nze ngenda Reyini naga nze sigenda nakati kimubuuze olabe nakati kimubuuze omubuuze nti nga muhooza akuyise ng'akuyise buyisi nti nkwetaaga ogenda mu bulungi mubuuze kati oli ekyaddamu luli yali tannalozaako nga tonnanonebwako drone 3 muntu omu tomanyi kyekitegeeza nga tonnabeera mukadduuku lukireka nga tonnagendako bantu bewammwe nga maama wo atudde mu ntebe bw'atyaga oba bamutta oba bamufumise luwagi mabega oba bamukola ki tobimanya pozi lwe mwaliyo ne basajja mivulero basajja mivule bamuleeta tuvaayo yamala olunaku lumu yasooka n'agaana otuulaositamu we nasula we yali asula we bamuteeka kati bino byonna bibaawo leero ng'omuntu ali ku ssimu ye agamba muli bisiru ogenda otya wasali musale naye nga ye muganda wange ne bamala bamugamba bugambi nti akunoonya yeka yeetwalayo kati kireka kati ab'enkyukakyuka bo kibalekawa enkyukakyuka teri mu kugenda eri enkyukakyuka eri mu mutima na bikolwa byo nze okuva lwe navaayo siinaako vidiyo zikola ekyo kye nali nkola sizikolangako nzikola kati onjagaza ki gwe enkyukakyuka omulala omanja ki contribution ye eri mu art contribution yange eri mu art ate mu art tovanga ku kye wali okola sivanga ku kye nali nkola kati omanja ki okitegedde Kasuku lwaki oli wano nkufuna ssente nkola mulimu okola mulimu ofune ssente bwe bakugamba nti muganda wange bw'ogende wa muhoozi tali ku byantegeerayo na biki byolowooza ovaayo n'ebitaano ogenda oba togenda mba nagenze dda mukama wange na buli muntu yenna akeera enkya n'akuyisaamu eggaali ekyakyogera bwogezi ezo ssente ezo nja kuziryanga bwe zinajja sizifunanga ne bwe nfuna we ziri nja kuzinonawo kasita zibeera nga tezigenda kukyusa ndowooza yange kubanga ekizibu ekiriyo nti eri eba vampaya bw'otuuka yeekulumako bwekulumako oyinza okuvaayo ng'otegeera bulala okitegedde naye kyenjagala oleme kuddamu kwewuunya kwogamba nti nno gundi yagenda ewa gundi n'agenda ewa gundi munnange nno mu bantu abamu kuba enkyukakyuka bajja oyo mpulira bamwogera naye bajja avayo n'agamba nagenze nendaba sali musale ye nga tebamuvuma okitegedde bye byabadde bikyankalanya liri pazo
I think okujjako nga mugamba nti nno abasitwago bonna bonna balina kubeera nga baavu kyokka nga sente zammwe mumanyi gye ziri okitegedde kati ku ssaawa zino bamala nno okuvumamu n'olyokugaa senga naliira ddala sente senga zaaliyo nenzifuna bandinvumye ndi mu kufumu kati obulumi ne bukubeerako n'osayininga mu mutima noga bwe nziramu okumanya sente we ziri nja kuzirya banvumenga buvumi kubanga ne bwe banaazimpa ne bwe bataazimpe Salimu Saline bwandibadde yampa ebibiri tekimuzina kyekimukyusaako tagenda kufa tagenda kwavuwala talina kyaba ne bwe mbimulekera ne bwe sibimulekera asigalayo omu kati emaaso olubimujjako nja bimujjako ekyo kimu ekyokubiri omuntu yenna amanyi sente we ziri ansindikewo nzijjewo kubanga saafuna okitegedde amanyi sente za ssale weziri zebakuwa weziri akulagirirewo aba amanyi nti nolwo gwe baaziwa okitegedde kubanga ate era luno olukwe lwali lunene baakubira amagala essimu Muzeeyi Magala namugamba saawa zonto yagenze ajja miliyoni zo 7 n'azirya ekyankola obulungi yabuuza yagenze ddi ne balumuwa olunaku nga kwolwo nabadde naye lunaku lulamba nti golo period eyo nakolako naye interview nambuuza ne muganze mpulira biwulire nange embu kati ekyasinga okumukola obubi eyaleeta olugambo nti olunaku yalonda lufu naye nti Muzeeyi Magala naye yaŋŋaanaŋŋa akasuku tebakuyitanga okulya ssente n'ogaana kubeera oba oziridde oba toziridde wajja kuba wazikola ki azikuliisa kati awo owa otuuka ekiseera nova waliwo omuntu bambi nga ye yakoowa gavumenti eno naye munnange tasobola koowa ssente zaayo era bwejja bando ng'erimu akakadde tasooka kubuuza gyevudde abajja gikwata asooka mala bizibu sigambye nti buli muntu ali mu struggle agenda anoonye ssente ezo kubanga zijjirako obukwakulizo bungi okusinza ku bye nali mpulidde naye ate waliwo embeera gy'obeeramu nga gwe ku levo kwoli nga wooli kasuku omuntu omwagamba nti kwata ssente oba kola ki it is either you take the money or you take the money yes nga ye option yokka ngero ojja kukwata ogende nga bwemagamaga oba nzigirako oba agenda kunkola ki nga kyoyolekedde kyokka kati enjogera yagamba yalya tulina gipimira ku bikolwa by'abantu si ku hearsay. Yes, I think for me Chidomole, me I will understand where you're coming from. I've seen so many people who have been in a situation like yours. Abamu ne basalawo ne baga akansirike kati gwe challenge yoyina eri emu nti kwaliko Shani who sought to crucify you over that story. But abantu kye balina otegeera nti these things are happening in this country. Abantu bangi bagenze ne babatwala and there are concessions you have to make. Yes. Ne bobeera hardcore otya. Nze ninayo omuntu gwe mmanyi ebimu ku bye bamugamba ebirala byonna ogenda bikola naye kasita okulembera abantu ku luguudo awo kabeera kaweddemu era nga yepa kati oluwulira abeekalakaasi ngazaako abanyonyola bunyonyozi banaye tubawagira kajjambo tuli eno tubawagira ebisigadde oba okitegeera ebiseera ebisinga kasuku tewali yakeera nkya n'agamba Frank Ntambi nti genda otandika okukolera struggle tewali yamutuma yakiraba bulabi ye n'akyerabamu era talina gwakolera naye bamugamba atuula naffe aba NRM talina gwakolera ye yennyini era Ntambi ekyamunyiiza ne Shalom kuba bo bankyukakyuka kati eyabanyonyola okulyako yabagamba abasajja baalya ne bakomba n'engalo Ntambi n'agamba omusajja gwe mbadde mpa kontenti nga mmanyi musajja waffe kati Ntambi kyemunenyeza kimu yandibadde anenyeza ebintu bibiri senga mmala okulya nga bwe bagambye
nentandika okumutuuza nga lwakwata ekkubo erigenda gye twagendanga nga vayo oba nansanga nga ndi awantu nga naye ekituufu wano wo twakolanga nsobi ekituufu kyekino nga ntandise okulya bye nakolanga awo yandibadde annenya. Ekyokubiri yandibadde annenyeza butamuwaako kubanga bwe tuba nga ofunye nze ne bwaba gwe ofunye empaako wayi bampadde kwatako nja zirya kubanga mulimu ezanga omwo onfuna ntambi ye nga ye kyemmanyi era kyenyinza omwetonderera nti nga twavuddeyo kubanga batwala ku Friday ekiro tulaba tutuuka Mubarakisi ekiro ku Saturday ku Friday tuva ku ssaawa 3 batutwala okusenkana omusajja we twasanga bano okitegedde nze kwolwo nayiga simanyi byandibadde omusajja akugamba nti ddamu onvume. That's when you will know that a general can cough and the milk turns red. Okitegedde naye nga gy'oli gwe ne yakututte ne b'osanze bokka be bamanyi nti gy'oli. Okitegere kati awo oddayo eka gwe kennyini n'ofumintizamu n'ogamba kasita taŋŋambye nti va ku opposition taŋŋambye nti weegatte ewaffe kansigale mu byenkola ekimunyiiza ekimu kubanga mwalimu okumuvuma ye ng'omuntu mwalimu ebyali byamuvuma mumulangira ffe wano bemutuvuma embuto mukutte mumuvumye olubuto kati yali atuyise tuwa ssente lwamuvuma lubuto. Kati mukuvaayo ntambi nti tuvaayo ku Saturday ku Sunday okitegedde ntambi tukola naye ku Lwokusatu ennaku 2 ezakayitawo nga bitambula ne simugamba nti owange kyabadde bwe kiti naye lwaki simugamba nti nga mmanyi kisobola okugenda bwe kityo kiwedde katukireke kigende kiyitewo kikole kigende kasita tetugenda kukomawo tetuzze nno tugenda kukyusa kkala okitegedde twakiyiseeko tugende kigende so okuva era newe mwavaayo mwasigala ku constant ekyamwe kye mwali mukola kati maybe kye mwakyusaamu kyekyokuvuma omukulu nze omuntu nina abantu besivuma nga omunenyaako bunenya oyogera kumuvuma n'okumwogerako ekibi kye byanjawulo okitegedde okumuvuma kuba ye byali bimunyiza kumuvuma physical appearance mwalimu lines nga zikoona ekyo batuvuma wano kyekyaliko obuzibu naye nti olwaleero ensi bwekutunuulira ng'omuntu ayimidde bw'ati n'akuvuma nga nekyakuvumira takimanyi olumu otendewalirwa mu mutima noga naye kino ki amaanyi ne gakuggwamu nti bo abakuvuma bakoowu bakuyina ng'omulwanyi waabwe naye tebakusasula kyokka bakwesiga nti ogenda kubalwanirira kati balaba amagye gakendedde kyekigambo Shalom kye yagamba nti babasiba wano ne tubayira omubiri nga tugamba free bizonto naye nga yagambanga free bizonto ng'alika mu sofa atudde naye nga bizondo byagala bafringe biri mu kkomera tamanyi kikyebiridde tamanyi kwe byebase agamba free yes ekyo kyakola naye free bizonto ekola amakulu nate gogigamba bw'aba aganye asobola okugaana kwegamba yandikoze nnyo ng'oli ku ground wali yes n'ekipapula kyo vaayo jangu ogekaka tugenda ku State House batata bizonto ffenna tufiira awo nja kutendereza naye muganda wange oli Saudi Arabia gy'oŋŋamba nti nkwesige kubanga wankolera nnyo free bizonto omuntu abeera ng'ali mu America n'akuvuma nti mulya mutya mu struggle olukwe tubabeereddewo naye ng'ali mu America g'oli ku ground wano ng'olina videos 3,300 ze waakakola nga talinayo yadde 2 ze yali akoze kati oba omusuubira omuntu oyo kubeera atya nze ndi omu kubakkiriza
nti basajja mivula agenda okugendamu NRM yali tannafuna ssente. Lwaki nkirowooza bwe nti lwe bafulumya lisiti nti basajja mivula yalidde ssente twafulumirako nga tetulabaddeyo era tugenda okukera ku makyanga ebivumo bingi nnyo ffe ekyatutaasa butajjaako kigere nemusigala ku kyammwe netusigala ku kyaffe tusigala tukola ye bwe yabiraba yanyiga bunyizi n'avuma abamuvuma kati bwe yabavuma olaba atutandise ne bamuleeterera ddala kati nebyo byonna bibaawo nga waliwo omusajja mu biseera ebyo yali nga ayambala akasaati ka bukuubo nga bw'ayita kakati abantu bo balaba bwe bakola lwaki tojja nenkutwala okitegedde bw'oba munafu oba ogenze omaze n'ogenda yes naye kyera nze yakiŋŋamba noza tukyalimu ne mu vidiyo fudidde video batwakyogera privately naŋŋamba agenda okuva mu kkomera yali amanyi ekiri ku internet furimivule yagenda okutuuka nga bamugamba yamiitinze president yekiro kubanga ffe twamulekayo mu kkomera nagamba kati bano abasajja naye nno n'okugenda awo kuba yasooka n'awalira ku Java House eri awo ku Imperial kire ekizimbe kya Sudiru kya Karim Mondo ye yajja omukonvinsinga nti kati jangu tuyingire tugende State House naye naŋŋamba ekintu ekyasinga omumenya yali yakafuluma State House baati nga ku Facebook biri olova nti gyabadde nagamba kati bannange anyway kati wano nti otunula noga obulamu kwa butambule channel empya Bizonto Comedy ekola waliwo omuntu nga abadde ne channel ye emyaka emeka nga talina mutwalo gwa subscribers omutwalo mwagofunye Katonda agumpadde ne monetizinga ne sente naliddeko kati kati awo mba sina mba ngenda kuguma ngambe nti kino nkiyigiddemu kansimbule buto nkole olwaleero ekisinga obukulu kyenyinza okwagala otegeeza Shani nti akole simulinaako buzibu bwonna ekyali kintawaanya nga ngamba nti kyano bagibbye nga naye yennyini takkiriza mulimu yesu obutonotono obuli obukuluma noga nti banzanyidde ku mutwe senga akiŋŋambirawo day one n'opanga ekintu kyo kubanga buli muntu nze omuntu eyasinga okunzizaamu amaanyi nno yono omwana Alan Cruz nsanga Alan Cruz nga ndi awo obwongo buneesibye naŋŋamba kyano kiki emuga kyano bayitina nga akola endala nga nze ekyo kyennyininyini kyoyiseemu nayange baagitwala bwe bati nazindagana nkati olaba ebbanga eryo njiina eri mu bantu bwe bati siinaako partner ndi bwogu bwomukati nawe kola bw'onoddamu ojja kusinziira okole abantu babeerayo abasobola okustandinga naawe okitegedde kyekyo kati okay kati Shani ye yali munyiivu twagenda ne tulya ssente kati ate Ana ye yabaaki omuwala noza yali influenced by Shani anyway buli muntu aba n'ensonga lwaki akola ekintu nti ndi wano nzirako wano naye buli mbeera ejja ofuna ky'ogiyigiramu n'omanya nti njizeemu kino na kino era ne bikuyambako okugenda mu maaso simanyi oba ontegeera kati mulimu abantu abamu nga yajja n'akuvuma n'otamunyiigira ate kubanga otunulira noga nti ali influenced nze soogedde omusajja nokukola show ya Simon gye nakola Bobi Wine yaŋŋamba nti buli lwosirika abantu bakwogerera buli lwosirika abantu obawa endowooza endala ne bakwogerera oyo omusajja alina ekintu kyeyogera era yali naawe n'agamba bwe bibanga bituufu mutukoze bubi nnyo ekyo kyokka kikyaddete okuva ku Shalom neŋŋamba nti at least ataddemu nti bwe bibanga bituufu tiataddemu nti bwe biba nga bituufu naye yagamba omusenyu gukumire gukwoke genda mu geyeena erimu omusenyu ogwokya erimu ki naye ng'ataddemu kali nti bwe biba nga bituufu kati nze ako kaali kammala okwekakkanya nenga agambye bwe biba nga bituufu ku mutima ekituufu nkikola ki nkimanyi
kansirike naye lwakuba nti mubaamuko ebigendererwa ebyenjawulo otegedde nze lwakuba nti oganya okubira abantu nze bwe nagenda e Canada nali siriwo akudda nagenda nga nimwendowooza 2 agamba bwe ntuukayo nga bitambula bulungi ne bambalira sigenda kudda naye wiiki eyo gye ndamalayo nga kyano tegendako yadde akantu bye naleka nkoze nga bye bigendayo bwe byaggwawo ne birekeraawo mbongo bange ne ŋŋamba abantu bano mbadde nkola nabo babaddewo ku lwange bwe mba omutwe gunnuma nga kole tetuukole tewaba muwogo kati ngenda baleka bakole ki ne buwandikubidde Matovu Junior Junior yantuliza meeting nga mbuulira ekintu kimu nga ngamba odde Uganda kola ki ekisooka bagenda kukusibirayo ekyokubiri teri ssente ofunye omukisa abantu bayayanira kujja wano gwoli wano lwaki tosigala wano senga abadde asobola okwogera naawe yandimutaddeko yandikubuulidde namugamba nti Junior ngenda Uganda kunoona bashaani bwe mbafuna bwe kapa ebintu byane bitera nga sobola obeeteka ne bajja wano tujja naye sina bwe mbaleka ne bubuuza bbiri ne balowooza ndi musiru biki nze nga siri bubi nnyo nsobola ofuna akasente akambeezaawo nina akamotoka ke nsobola ovuga nina ewange wensobola okwebaka nga siri mu muzigo ndiko kaleko okusinga bano naye nga n'obukulu mbasingako kitegeeza ate bo beetaaga nnyo ekyeyo kino okusinga nze era bwe nadda nabagamba buli muntu kana akatoko kake nagamba nti gwe nze nkusalirawo gwogenda mmwe abasigadde bwegenda obuuze maamawo nagenda obuuze maamawo buli omu yeebuuze bw'agamba nti ye mujje tukole ku paperwork ne bagenda ne beebuuza ne badda ne tubitandikako Canada nawe wakyankalaniddaawo kuba yakyankalanamuko visa ne babeera nga bazigwaya tebagaba ne supposing nensigalawo nga tukyakola nzi nina visa yange ya myaka 10 nandibadde nagwambala dda 10 so ebintu bino omuntu yenna nalowooza nti nno ebintu bikola lwa busiru aba alimba ate nammwe gwe nga Kasuku mulina abantu abagezi be mutuula nabo era nga n'ekituufu mukimanyi naye olumu ne mukikola deliberately okugaana okunnyonnyola ebintu bino omuntu bw'ajja n'agamba nti Jeriasi yagenze nasinga na Salimu Sale naawe Kasuku mu mutwe gwo okimanyi nti nno tewali muntu Salimu Sale gwayinza kwetaaga n'atamufuna lwayagadde wonna wamwetaagidde akufuna tasobola kubula. Okay. Maybe the reason will be the question because you see nze nsobola okumanya nti Salimu Sale tasobola General Salimu Sale tasobola kubulwa muntu. However, the question will be where did someone go because kati nze nja kuwulira mazima kidoomole. Nze nina abantu b'opposition bemanyi bangi nga tebali nti oba they meet these guys and they are in bed with them. So many that just off my fingertips. So when I hear nti oli yagenzeeyo, I can't conclude until I know the reason. Kati nga saawe no boji nnyonnyodde. Ate n'abantu abo emitima gyabwe batogikebedde. Golowooza nti opposition bo bakugamba nti nno opposition nnyo bayinza okuba nga ba gavumenti abakolera mu opposition. Yes, kati ogenda kumukakkanako omunenye nti lwaki agenzeeyo naye ng'agenze wa mukamaawo ekyo nakyo kiri awo oba ng'agenzeeyo omanyi ki oba naye aba agenda kumubega nga naye agenze nze sikkirizibwa kubega muhoozi mbireetera opposition ekyo nakyo kituufu kisoboka okubaawo. Anyway, I'm glad that today has happened because initially the idea was you had done an interview with Seimo and this man felt he was being left out. So he said, please, now also give me the chance. But now you are here
you have also given your side of the story. By the way, ekimu ku byokka bye nawuliramu ng'ekizibu mu kwogera kwe kugamba nti nno Chano yali yange wagamba nti Chano yali iye ensirikira nenga nti kati ate ekyo teyandikyogedde nti ye yagitandika mwasanga olredde eriko ebintu bye anti ebintu byanjawulo ate weewalanga nnyo bw'oba omanyi nti nno neefuula towandiikanga kuwandiika kuzibu Kasuku bwali mu TV ku Star TV oyinza okuba ali tomanyi na kigambo YouTube nali sikimanyi kati kitegeeza nti kyali kyangu nnyo omwana okujja naga Kasuku nkutandikire ka tube kyano kanakukolera nokkiriza bwe kamala n'otuuka esseera ng'okeetaaze kubanga eno nagero gyetaaga ng'eriko 1,000 nga Dr. Tyagenze n'eri kwe kumubuuza kyano eri etya gye twakola nga weeri tusobola ogikozesa ku 1,000 tuula ne muganda abantu bano nga tutudde awo nga abange kyano eno gye tugenda okukozesa shani yabadde agihandolinga bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ebbanga eri lyonna tumusiimeyo waakiri akantu ako kugibeezaawo tugisange omubuuza wetaaga sente mmeka kwe bampa emitwalo 10 kale olw'ekyo tugikwata tugimuwa nze nali sifuddeko omwana omukoga naye akola endagaano ntakyaginako buyinza endagaano neekuutibwa kuku nejja wali ogiina ate obuuzaaki ebintu ebimu byangu endagaano y'okutunda omukutu gwa YouTube gubadde mu mikono gya Katerega Shannon okuba ogwa Bizonto mu butongole nga be baguyinako obuyinza olwaleero nga 13 ogwokutaano 2020 nze Katerega Shannon Victor ntunze omukutu gwa YouTube ogubadde mu mikono gyange n'engugu za ttiimu ya Bizonto mu butongole era ntunze ssente za Uganda emitwalo 10 ez'obuliwo era sibanja omukutu ogwo gwetunze guyitibwa Bizonto Comedy era okuva ne leero sigulinaako buyinza atunze n'asayininga aguze Serwanja Julius Gold Kimatono Opio Mbabali Saabakaaki ono gaye amanya amatuufu ye Saabakaaki kati mulimu ate bw'otuuka n'okkiriza nti nolundidde kati kasita nalabanga ono ng'awolereza ono nemmanya lundidde kubanga for the entire time babadde balabe n'abalabe ono ne bwe yali akomawo mu Bizonto ono ye yagaana bw'aba akomawo nze ŋŋenda kasita nabalabye nga bakwataganye nemmanya kati wano bugayeggaye nempanika kyekiri kye waŋŋamba nti olutalo luno lunene ate oli bwogu buli muntu akuba kusaanyaawo awo nenkivaako nenkita naye byonna nti obiyitamu nebikuwa ebyokuyiga n'omuntu omulala n'abirabirako n'agamba nti ekyatuuka kugundi kyali bwe kiti nkiyigiddemu kino ensi tetuliwo kukola balabe Kasuku tetuliwo kugamba nti no gundi yannyeza kati muwalana obeerawo n'oga nti gundi tetukwatagana akolera sayidi eno nkolera sayidi eno bwe nkusanga nkubuuzeeko ŋŋende mu byange era kati olwaleero Shani ne bw'aba alina kyayagala muyambako ku kyano yensobola kimuwa obulamu bugenda mu maaso nti nina eyange ekola Katonda agiwadde omukisa ejja kukola nkubanga gye ndaga ndabayo olwaleero kubanga nze sina gwe nagoba ne bw'aba ananga agamba nti yagala kudda kukola era omuleeta era dda n'akola kubanga nze namuwa era bwe yali agenda yagenda mu bulungi teyanvuma yakuweereza message so kati byonna ekyali kiŋŋambisa nti ŋŋenda kusiba agiriko butamanya ani nga Shani aŋŋamba si nze njirina okitegedde ne bangatta n'okungatta awo ne muganda we ne muwayo ku ssente waŋŋamba nze bw'oba yagala ebintu byammwe ebyo mbihandolinga empayo ssente Shani ngenda kwogera naye meka sewo wayalinga n'omuwayalingira n'abeerawo kati bwe namanya nti no biganye neŋŋenda mu kyana endala nentandika era ntambula wendi so
simulinako era n'omuntu alowooza nti namunyiigira nali nanyiiga yes naye omuntu omukulu otuuka noga nti bino byansi n'okireka ebibi byonna bijja nebirungi kiri kasita kitambula kino ng'okyerabira ng'ogenda mu maaso tweyanziza nnyo tweyanze omuntu gwe mbadde njagala okubuuzaako omulala Toby naye that will be a discussion for another day era omuntu oyo nno mukama wange mulambo oyo kubanga yanyingiza mu bintu bino so bwe ndabanga embeera etegatta ebiseera ebisinga njagala nnyo mwewale era ojja kwekanga mu ssaga zonna zembadde naye zetubadde nazo nga ziri wakati waffe naye soogera muleka ye naayogera biggwa kuba tebirwawo bimala ne biyita ne bigenda nakino mbadde nina kireka kireme kubanga rede kigenze naye you wanted people to know yes from this platform because it's the same platform he used but then also just to be clear this is the end of this story since bundi Shani tonkubira essimu ng'oyagala interview eddakaawo this will be the end of this kati osobola ogendako ewa Seimo osobola ogendako ewaani ndowooza because for me I always thought because nakubuuzaako nti do you want to talk n'ogamba nedda ayi nenkulaba ewa Seimo ono naye beyanga nti jangu and my perception was maybe you were covering this you were ending it once and for all so now that you've gotten the chance to be here netwogeramu to clear the air buli omu n'ategeera where things are coming from and where they are going I want to assume that now this topic is closed tudde ku kirala tulabe obulamu bulina okutambula nja kusaba busabi faani wange nenaali eyo ng'anoonya we twabulira kyano enkadde etwagivaako ndoza n'erinnya oliraba lyakyuka tuli ku kyano era noonya Bizonto comedy ojja kugizuula gyeri era tuteekako ebintu so until next time sebo webale kujja kankwagalize birungi byereere bw'ofunayo time onkyazaako tomanya nyiza okuwaayo nange ku bantu kyano neyeeyongera ogenda maaso nga bwe twakola luli Muzeeyi Magala omundabira wakinsuubiza nakusuubiza kyano nga nkugambiddewo ti gitandike ffe tujja kujja kumpa amaanyi ekiyanyameni nange siri munafu nnyo butereevu obadde ka Muzeeyi Magala akutumidde namukubirako wiiki ewedde kasuku mwali mumanyi mugenda kunsuula nonga Muzeeyi Magala tewali yali ayagala kunsuula netusekamu just byali byalwali nagamba kale tunawuliziganya ekituufu mulimu wobeerawoko n'okiwulira mu mutima nti abantu bano baleka baagala kunsuula kati ensi ng'abantu bakwokya left right center gwolaba nga teyandiyogedde n'otandika okugata kodizi nti azaatya bwati ne bwati nze nalaba abantu we natandikira okumanya nti kati gino miwunyo nga ndabye abantu mu yunifoomu ya Bizonto gye mmanyi nti agirina ye Saabakaaki nga manyi Saabakaaki ne Shani tebakwataganira ddala nemanya nti bw'aba yafunye amaanyi obusobozi obukakkana n'agenda ano na yunifoomu kino ekintu kigatte by the way kati kankugambe kino nze namaze ebbanga era kino abantu bakiyigiremu nnyo ebbanga eriwereza ddala emyezi nga 6 ku mwaka wakati w'emyezi 6 n'omwaka nga buli simu gyenjogererako nti ndi mu motoka tugenda wano nga ndi ku simu nga bagirikodinga meeting audio yafuluma byemu kubyannumanga ninga ndeka kino tulwani kituuseeko audio yafuluma omuntu yatuula mu meeting ya saawa 2 n'agikwata n'agitema nadde ekyo kigambo n'akituuza wano n'agatta n'afunamu audio ennungi okitegedde nga bw'ogiwulira era kana katone ke kankubira nga sigiwulidde nakagamba boss meeting gye twatuula wano ogijjukira nti baagigassegasseemu ebintuntu ne bagifunamu audio emu okitegedde nga omuntu twogera ku ssente za Star Times najjeyo awali ssente
n'alinanyawo sale okitegedde audio n'agikola nga tosobola kujegaana nga ne bw'oba owoza otya nga tolina bw'ogivaamu kati awo nemmanya nti luno olutalo kati dro awo nafunamukko ne ku ndowooza erinnya etokota ng'ensi eyo eyasa omuliro kyo bwe wankubira nakugaa nti olutalo lunene okusinga olulabira kubanga lwasooka lukuba bizonto nga brand ne lukyuka ne lubivaako ne lutomera muntu ogu awo nensooka mmira amafumu naye obulamu bw'ensi bino bye tubeeramu munaye kategoriza okuba bulabifaamu tubisiibamu tubibeeramu naye ne tusigala nga byemu ku byatutta emitima n'otuka noga omuntu ne baanaagamba ki yamanyi kuba waliwo oluusi abantu oli tamanya naye ng'olutalo olujja gy'oli lusava lujja olulaba ate nga naye tolina kontrol yalwo kati bw'olaba oli ayogera era noga kati oyo sijja mmuwa budde kansooke mmale ate luno luli silent kuba ate luno bwe lunantuukirako kye lujja okunkola so oluusi abantu batugamba mwe nga temufaayo but behind these ends man omuntu okubeerawo nti gwe Saabazonto gwe Kasuku gwe Shalom obeera atudde eri alaba alwana n'omuntu omu simaya onakwana boyfriend wa simaya mamange tayagala naye gwe n'olwana n'abantu mutwalo b'omanyi ne b'otamanyi naye ng'ate buli lunaku you have to wake up and face life as it comes ofacing life kubanga buli lwofeiringa olinako abagwa ebigwa emabega eno bangi nnyo kalayini kawanvu b'otalinaako kakwate nga si baana ba maamawo naye nga babasanga mu nsi ng'ekitangala kyabwe kyajjira ku ggwe omukisa gwabwe gulimu ggwe kati nga buli lwogamba nti leero sigenda genda amagulu gaganye bonna ogera baleka ku ttaka kati nga olina okufaafaagana nabo ensonga lwaki olusamba ntumbaga nti ensi togiteekako nnyo maanyi kuba buli wogiteekako amaanyi tomanya ate n'abantu be tubasanga twejjemu nnyo ekyokulowooza nti gundi yankola bubi siriddamu kumwetaaga kyo twakirabye wano Frank yagenze wakatikkiro era kyenaadde mbagamba eggulo nti oluusi ebintu ebimu olina biwa budde n'okireka nze omusajja oyo magala yangamba ekintu ku Lwasa oyo Lwasa weguwa mukyazanga nga yavuwadde abantu nga bamuyeeya nemugamba muzeeyi Lwasa omulaba nangamba Lwasa yadde yavuwadde naye tasobola kwavuwala kutuuka ku baavu era ajja kusigala nga mwavu mu bagagga kyokka era ajja kuddamu akola ayite mu makubo ge yayitamu okufuna sente ziri addemu azifune ate mmwe abaalemwa musigalewo nali ndyawo ng'omuleesi ng'azikubye kati n'omuntu asobola okuzimba Kasuku live n'erinnya neweza emitwalo 10 neweza 15 neyambuka ne bw'ogitemeraawo amakubo mwe yayita okugituusaawo awo asobola okugaddamu afunamu akasetback akatono kyokka ekisinga okuba ekibi twewale nnyo okubeera mu bulamu obw'okukola entalo okugamba nti no gundi ngenda mufiirako otunulamuko era mulimuko Kasuku nawe kikole fisawo budde olifureshingeko olugendo lw'emabega ogambe nti gundi namuggulako olutalo naye lwali lwa bwereere ne bw'otamugamba essole naye gwe mutima okyegambe nti mbutuufu namuggulako lwa bwereere ffe twabitandika ebyo twabitandika dda kyekyo tugaa nti ensi togiteekako however abakyalina amaanyi ze ngamba nnyo abantu nti life is a learning process when you're still youthful ng'amaanyi okyegeewulira buli kimu kikyakuwaga kikole osobola okubaako ky'oyigirako eno because me fortunately for me nze gyenvudde emabega nzize ninnya ku bantu here and there naye nenzikiriza nenkyuka n'ensi bwe ndaba kati wano kino tekikyakola nentambula kati problem gye tusinga okuba nayo tulina abantu abakulu abalemedde mu bintu ebimu okitegeera they don't want to move and that is bad abalemedde bintu ebimu nga Museveni mubeere bulungi mweraba bye bye see you